Fe Masaka. Tugenda kabanja mu mirembe obutalumya muntu n'ogwa n'omu. Bannamasaka balabika ng'ekigambo protest vote bakitegeera bano bakedde kweyibwa ku nguudo ez'enjawulo ne basooka bawanika ebipande mu bbanga nga balaga obutali mativu mu mbeera ey'akalunga bwe yatambula. Bano bagamba nti obuwanguzi bwabwe bwanyagwa era babubba. Bano si basanyufu n'akamu oboolyawo nga bwegenda okubanga nkula kati embeera bwetu bwe badde Esigiru Bongoya nga ebyeddala ayina kasitopova kakoze kanyumira nnyo kano ka video era kalaga nti abantu balabika bali wamu n'omwagalo bangi Robert Kyagulanyi Ssentamu mu clips bulinga busatu naye mbukulitire kasukwe kulage abakedde okwekalakasa baagala buwanguzi bwabwe. Wagala bwenkanya nga bannamasaka tukoyo wagala bwenkanya wagala bwenkanya kanya obubbe obwakole bwakuluko Nalubowa Rose ye mubaka omukyalo wa Masaka City ewali kagwake ketonye atuyamba tutuzire omulamuzi oyo omulamuzi lunabyabufuzi kakatikako namero yo MP wa kooti fe tugenda kubanja kabunabyabufuzi byakutusabya musango gwaffe twalonda mbaka mulaba alangira mulala kabanja mirembe obutalumya muntu n'ogwa n'omu. Masaka City tumanyi Nalubowa Rose ye mubaka omukyalo omulonde lwakoobwa okutufutyanka Ife emundu yaffe kemanyika abantu ke kalulu ke batuwa ffe tetujja kgenda mbintu ebirala byonna gwe bonooleeta emundu ffe nga tugenda mu kooti tetwagala kuddamu kumenya mateeka nga kooti bwezirina abalamuzi ab'ebitibwa balina ebitibwa byabwe yebali amaanyi agaffe bebali abali wakalulu namere tebamulondanga balonda Nalubowa Rose n'abo abatono ennyo abamulonda bamukaaba olw'obutaba na mpisa okubeera ng'ekintu ekimasamasa ekimmonde. Ekimmonde ky'ekintu ekiwuttawutta kyotematemako n'obulwa kyotemako. Ekintu ekimmonde kyekyo ekimasa kyennyini ky'osanga mu kkubo n'obuza kino ekikazi baakibulizaawa. Teffe tetujja kubeera n'abantu bawemu. Obanga okkiriza ye pulezidenti wo ateekawo happy birthday mu comment section. Happy birthday to you. Happy birthday dear children. Happy birthday to you. Soko okubala musaako ng'eggwanga mwenna ate ne tusooka okuyozaayoza pulezidenti waffe okutuuka ku mazaalibwa g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 12 mwezi gw'okubiri 2026 ate tusooka okuweereza eri Katonda ne twongera okusabira ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda byonna byamuyisizaamu amuyise mu mbeera ennungi ate alabike nga ate byonna ebimuli mu munyigiriza abiwangula. Ate twongera okusabira Mukama waffe ono tumwagala nnyo entalo zonna zalwanye nga ku NUP zonna tuze tuziwangula. Ate tusaba abo bonna abali mu tunyigiriza ffenna banaye tulabe nga ate emitima gyabwe gikakkana pulezidenti waffe atule mu ntebe nga bwe twasalawo. Twagaliza amazaalibwa amalungi omukulembeze kw'essimu. Twagaliza olunaku olulungi omukulembeze kw'essimu. Mukama akuwe emyaka nga mingi omukulembeze kw'essimu. Akuweebwe abaana nga bangi omukulembeze kw'essimu. Akumpeere emikisa mingi omukulembeze kw'essimu. Mukama akumpeere by'oyagala byonna omukulembeze kw'essimu. Mukama kugaziyize ebirooto omukulembeze kw'essimu. Mukama akutangiriza abalabe omukulembeze kw'essimu. Mukama akuggyeko abaagaasa omukulembeze kw'essimu. Mukama akutaase abenge omukulembeze kw'essimu.
abekitima gabi ababateeka ebbali abapulaani embi abateeka ebbali omukulembeze ssebo mukama gukuume ssebo omukulembeze ssebo. Oh, Mr. President, amazima go googerwa ensi ekimanyi n'ebire bikyogera nti wali entebe ennene ey'eggwanga omulyazi amaanya n'agamba apaana. Ekyo tetuyinaamu kwejjusa era tujja kusigala nga tulumiriza nti yeggwa omutuufu eyali entebe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli na information gye naakasaakingako almost 50% nkyabuza ebitundu 5 ku buli 100 ogikonfaminga yeruwa. Olunaku lwe baalumba amakaago nga mukyalawo mwali First Lady Babi Itungo, waliwo omuvubuka omu munnamawulire wa in fact si munnamawulire kireerese eyava e Dubai ng'alemeddwa n'ayingira NRM era kalakatidde ebbanga ddene naye ne kati omunyiga nga bw'eri ekolayo. Omuvubuka oyo n'ajoyininga NRM era ng'atambula ne Bebe Cool era nga badde akwata amawulire ga NRM ne ku kampeni abaddeko. Omuvubuka oyo kigambibwa mbu ku tiimu eyalumba amakayi ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okulumba Babi. Omuvubuka ono y'omu ku baali bambadde ebyambalo by'amagye nga yakolanga eyalikodinga obutambi bwonna obwakwatibwa kwolwo lunaku nga balumba amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuvubuka ono amanya ge mugamanyi mbamuyita Bukenya Media naye nga amanya ge ye Nelson Bukenya. Kigambibwa in courts nkyaganoonyereza yono wano yoyo era kigamba nti Bebe Cool yamuli komandinga ewaddidigi ko olunaku lwataaka okujja okukwata ebifaananyi ebyo. Yono wano yoyo y'omu ku tiimu eyalumba naye yali ayambadde engoye z'amagye nga yali ku media team eyakwata obutambi. Amanya ge ye Nelson Bukenya wabula wano ku TikTok omuyita Bukenya Media. Yoyo kigambibwa nkyaganoonya kubanga proof nkyakola research ku ye ne family yonna yeyita Bukenya naye nga musajja munyolo. Aina family ye omu ku kitaawe musajja naye munyolo naye nga musawo Muganda babeera mu bitundu bye ku kiggwa ky'abajulizi byonna story njaggiwanje bujjako naye njagadde nsooke mbawe information eno nga bwe nkyanginoonyerezaako naye nga ntegeezeddwako n'oku research gye nkoze 50% ye yali recording yali ku media team yali mu maka ga president lwe basangayo mukyala we. Era bw'ogoberera obutambi bw'obadde akola oluvannyuma lw'okwataakinga Babi, genda obukwate ove kigambo ku kigambo. Genda okwate obutambi ono muvubuka kigambo ku kigambo lwe baataakinga Babi. Olabe body language ye, facial expression ye, engeri gye yasengeka ebigambo. Then nawe okola research ojja kwongereza ku gye nkuwadde naye nga 50% nkonfaminze 50% nkyakola research. Yoyo Nelson Bukenya gwe bayita Bukenya Media ye yali yambadde ebyambalo by'amagye gwe bakoze. Era First Lady bwanga ompulira manyi weetegereza abantu bano. Figa yono mvubuka tebula. Figa yono mvubuka tekola kitebula. Damu okozesa obwongo bwo otandika okwetegereza omu ku yaya kuli codinga. Enfane body shape yo body structure ye kubanga ono yalinga mu kigeera ojja kwetegereza nti ayinza okubanga yono kuba kino njagadde nkiiseewo First Lady information agifune amanyi omuntu kubaali bakutte kamera abaali bakutte kamera b'essimu abaali recordinga shape body shape yono kennyini oba
kubanga n'obutambi omwaki abulina yabukwata n'abuwa mukama we Didigi n'apostinga. Okitegedde bulungi nnyo. So njagadde nseetegeere naye nga nkyakola research era bwe naba maze ogikola nja bagamba nti 100% information is complete, buli kimu kituukiridde. Naye njagala first lady bw'oba ojjukira olunaku lubaakulumba omwe yali akutte essimu yali akutte kamera ku bbo, sooka oddemu oyite mu bwongo obwo olabe body shape oba body structure y'omuntu oyo we yafaanana. Nze ojja kuyita muntu yenna confirming information eno oba confirming ebifaananyi ebyo ne body structure ye ojja kuba ombooli. Nze mujja kumbulya information, mujja kumpa information tuongere ku kuba tulina tiimu gye twasindisa okumala okunoonya baani abali ku media team okuba nti bakola omulimu gw'okukola ki gw'okulikodinga. So first lady wona wooli nkusaba nga otudde emirembe egyo ozeeyo obwongo ekifaananyi ng'ovudde ku baana bakwata abaali balikodinga ebifaananyi by'oyo omuvubuka ku biri ku intaneti, oddemu ozeeyo akatambi emega otubulye body structure oba body shape y'ono omuvubuka oba yeeye okusinziira ku sources zange. naye nga Bebe Cool ya muri commanding wa Muhoozi bamuteeka mu tiimu eyo. Era abadde atambulira nnyo mu motoka z'Electoral Commission, oyo mvubuka atambulira nnyo mu motoka z'Electoral Commission. So yoyo nenga yeeyita TikToker ne kati is a state agent gwakozesa emirimu egyo. Era n'embeera zikyuseemu ennaku zino mu byenfuna n'ebyembeera buli kimu kikyuseemu. So ndoza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kyenjagadde first lady onyambeko ombuulire bw'oba osobola okulutivinga ebifaananyi eyo mu bwongo obwo. Tuli bagunju kanjogera ekigambo bannayuganda mukitegere bulungi mwenna abanda bano abampuliriza. Waliwo kye bayita ekimmonde mu Luganda ne kye bayita ekimasa. Ekimmonde kyekyo ekyawutta ne kiyingiramu ebivunyu. Buli lw'okitemako bw'oti onoonya w'okirya tokola ki tolabawo. Nameere kimmonde, nameere kiri awo kyekirerya kyoyita ekirerya okimanyi. Era nsaasira n'abaamuwa akalulu bennyini baakamuwa mu nsobi era abejjusa bagamba twalondera ki kye bayita ekimasa kyekyo ekikazikazi ky'osanga nga kiwemulawemula ku kkubo ne bwe kibeera mu bantu ab'ebitiibwa kati oyo ye nameere. Abantu nkugambye n'abatono ennyo abantu omutwalo gumu enkumi bbiri abaamuwa akalulu nabo ku ssaawa zino bamukaaba. Ffe tuli bagunjufu twekolera emirimu gyaffe tetugenda genda na kimasa tugenda kabanja mu mirembe. Hello, Mr. President, wherever you are, wherever you might be, you know we are together in this and we will always be together. We want to send this congratulatory message on your 44th birthday. We want to thank God for your life, and we know God will protect you wherever you are. We know we will always be together and we will fight till the end until we get into the new Uganda. Asebo ne bannyabo twagala okuwaayo message eri president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mazaalibwa ge gano aga-44. Yonna yonna gyali tuli naye twagala kumuwa assurance ffe nga bannamasaka kyemmanyi ne Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza ewamu titugenda kubeera naye mpaka lwe tunaatuuka mu nsi empya gyali mu kulwanirira. Kale join me, ladies and gentlemen, and we send this message. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday To you. Happy birthday To you. Happy birthday To you. Happy birthday, Dear President. Amazaliva malungi. Amazaliva Malungi. Amazaliva Malungi. Amazaliva malungi, President. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much. Galuwete. Tuyambalengwe. 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 Olutalo. Galuwete.
tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya. Kunga President kunga Kyagulanyi kunga Uganda kunga Masaka kunga Lubowa kunga Nalubowa kunga Mwena kunga.